Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuuliza bwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Uganda edeployinze amagye amalala mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Edeployinze amagye amalala okusobola okulaba nga bagenda n'okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Nagambye gwagala otuyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, nammwe abali ku muliraano e Kenya mbaanirizaako nnyo. Ab'e Kawempe mukuliko ey'eggulo yonna gye mwabadde mwebale kulwanirira ddembe ly'abuntu. Uganda ng'eyita mu kitongole ekya UPDF, Uganda People Defence Force, yadeployinze amagye amalala mu ggwanga erya Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Amagye ga Uganda gamaze okukonfamingibwa ku lunaku olwa Sunday. Gamaze okukonfaminga nti ku lunaku olwa Sunday gasindika troops zaabwe mu tawuni endala eri mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Basobole okuba nga balwanisa ka local armed group akataddewo entya saako entiisa ne conflicts eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kitegeeza nti nno kano akabinja akabayeekera kitegeezezzaako okuba nga kagaziya olutalo mu ggwanga eryo eri mu Northern Eastern Democratic Republic. Bagambye nti bwe twogeddeko n'omwogezi w'amagye Flex Kulaije agambye nti amagye gaffe gayingidde ekibuga Mahagi town era nga be bakiri mu control. Bagamba nti kati be bakiri mu control. Bagamba nti nno okuteekayo kuno okw'amagye kwasabiddwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo, naddala amagye g'eggwanga erya Congo, eri abatuuze abennyamidde abagezaako okuba nga basitula ebyabwe nga baviira amagye gano agagezaako okuba nga gateekawo obuvuyo saako n'entalo mu bitundu ebyo. Era bagambye nti nno akabinja kano aka Cooperative for the Development of Congo ke bayita CODECO ke kagezaako okuba nga kateekayo conflicts era kaleetedde abantu bangi okukwatamu ebyabwe okwambuka ebitundu ebyo. Kulaije agamba Mahagi kiri mu Ituri province ku booda ya Uganda, era kigambibwa nti n'abantu 51 be battibwa mu mwezi ogw'e February ng'ennaku z'omwezi 10 nga battibwa ne ba armed man aba facilitatingibwa ne CODECO. Okusinziira ku kigenda mu maaso mu local sources, CODECO ekiraiminga nti yo yeedifendinga ne interests zaayo okuva eri mu Ledu community, naddala abalimi abaayo abasangibwa mu kitundu ekyo. Bagamba nti nno bano balangana n'Abahima, community y'Abahima esangibwa mu region ezo, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa nti nno Uganda already eyinayo amagye 10,000 mu bitundu ebyo ebya Ituri, nga basinziira ku agreement eyakolebwa ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo omwezi oguwedde. Uganda era yakirangirira nti emaze okuba nga erandinga ng'etwala amagye gaayo mu ggwanga eryo erya Congo, era bagambye nti nno bateekinze control eri capital city eya Bunia, kati be bagitwala. Tujjukire bulungi nti Ituri eri mu Northern Province, eri mu North and South Kivu. Tujjukira bulungi mwezi gwa January ebitundu bino byawambibwa
abayeekera ba M23 era nga bikontrolingirwa akagurupu k'abayeekera bano eri mu Democratic Republic of Congo ekigambibwa nti nno bano babaakingibwa n'eggwanga erya Rwanda. Banalisisi bagamba batiddemu nti Uganda ne Rwanda okubeerawo kwabwe mu Eastern Democratic Republic of Congo kujja kuleetawo olutalo olwokubiri mu ggwanga erya DRC, olutalo ng'olwaliwo mu 1998 paka mu mwaka gwa 2003 olwatabibwamu amawanga aga Afirika gonna era ne mufiiramu abantu nkumi na nkumi, miliyoni z'abantu saako n'endwadde enkuyanja n'enjala ebyaggwaawo mu kaseera ako. Kati batiddemu ne bagamba okubeerawo kwa Uganda saako ne Rwanda mu bitundutundu ebya Democratic Republic of Congo bijja kuteekawo olutalo sinziggu era nga kino kibasinze okutya. Obadde ku Yugi Updates TV nga kosinza okuba nga otuuliza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako ddala buli nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.